Meya wa division ya Nabweru Maseruka Mutteka Ggwa yasoose okulayira nga town clerk wa Nabweru Kiddude Gracious yamulayiza. In the name of the Almighty God, solemnly affirm that I shall faithfully exercise the function of the LC3 chairperson of Nabweru Division. Oluvannyuma bakansala nabo bakubye ebirayiro kyokka wano kansala akiikirira abakadde mu Nabweru Division Ruth Natembo asanze okusomoozebwa bw'abadde alayira ng'ebigambo bimutagazza wakati mbawagizi bukuba enduulo y'olulekereke. Solemnly affirm that I shall faithfully the Constitution of the Republic of Uganda as by law established. In the name of Almighty God, solemnly affirm that and support and uphold the Constitution of the Republic of Uganda. Waliwo kansala Habati Musaza wa NUP abadde agaanye okulayira ng'akutte Bayibuli olwa DJ okugaana okumukubira ennyimba z'ayagala nga uno banne bamukakanyiza. And support and uphold the Constitution of the Republic of Uganda as by law established, so help me God. Oluvannyuma lw'okulayira bagenze mu kafubo omutakiriziddwa bannamawulire ne balonda sipiika waabwe Sam Mugabo n'omumyuka we Kansaze Annette nga nabo basuubiza okutambuza obulungi kanso. tugenda kola program nga tukozesa abakugu tukunga abantu baffe wawa omusolo tuleme kutwaza abantu mitima gya pressure gya musolo. Njagala okukola ekisoboka nga sipiika w'eggombolola y'e Nabweru okulaba nga Kawanda Health Center 3 esuumusibwa egende ku grade 4. RDC Lwanga asabye bakansala obutaleeta kulwanagana mu kanso wabula bakole ekisoboka okulaba nga bagonjera ebizibu by'abatuuze. Kisanja no sleep, Kisanja no corruption. Era nsuubiza abantu bange bonna ab'ekitundu kyenkiikirira Kawempe awamu ne division yonna okutwaliza awamu nti tubasuubiza okufuba okulaba nti programs zonna eza gavumenti zibatuukako. Bakansala mu ggombolola y'e Goma mu disitulikiti y'e Mukono bakuba ebirayiro byabwe ng'emikolo gibadde kuva Review Resort Center ng'omubaka wa pulezidenti e Mukono Hajjati Fatuma Ndisa Bannabitaka yabadde omugenyi omukulu. Mu kaseera k'okukuba ebirayiro abamu ku bakansala oluzungu lubasibye enkalunga ebigambo abamu bye balimye okwatula. Republic of Uganda and that I will reserve And support the Constitution of the Republic of Uganda. Reverend Wilson Senkanga Kizito ng'asabira abalayiziddwa basabye okukolera awamu n'okubeera abeerufu. bakwata ku mikono kale bakwata ku mubiri naye kwata ku bwongo kwata ku mwoyo gwabwe jangu yerule ekkubo banaayitiranga. Humphrey Kyasase tebwa LC3 mu ggombolola y'e Goma asabye gavumenti okuwa abaana b'omu kitundu emirimu kubanga bamanya ebizibu by'ekitundu kwe bakulidde. So order level ne batuwadde cycle ziba bbiri. Naye olw'obungi bw'eddagala gavumenti eriwa naye olwo abantu n'abakozi b'eddwaliro yaffe abalungi benyala okwebaliza wano bemanyi tujja kwongera okukola. Adisi Ndisaba ayozayozeza bakansala abalayidde n'abakubiriza okwewala okuteeka entalo z'ebibiina by'ebufuzi mu bukulembeze bwabwe kibayamba okolera awamu. Biri bye bagamba Nupu oyo NRM oyo si bye bibakwatako kubanga abakiryamu bali wala okuva wano we tuli. Naye bino ebyokusomesa abaana byo bitukwatako nnyo n'ebyobujjanjabi. Bw'oba watwalayo omwana okusoma mu ssomero lyonna erya gavumenti n'asoma holiday ebyo babikubanje mu private arrangement. Naye okusoma bwe kwatandise omwana agenda akole ki asome. Mu munisipaali y'Ekira Meeya Alan Bulamu yasoose okulayizibwa n'asuubiza okulya awamu n'abakozi ba gavumenti abalala ng'era n'asiimye town clerk awamu n'omulamuzi wa kkooti y'Ekira Sharon Nowaha abalayiza. protect and defend the Constitution, so help me God. Byatandikirako okukola omuli emyala wamu n'enguudo. The filth in Kira is sickening and this is going to be a battleground. Working closely with the hygiene champions in the community will remind citizens and teach them that garbage is their product to start with and that they
must bear the biggest responsibility of taking care of that garbage. The people who have chosen garbage collection as their trade must rethink many things in the execution, like having reliable trucks and not DMCs that spread bacteria wherever they pass, causing us more problems. Tegezeza nti bagenda kukolera wamu n'Obwakabaka okulaba nga kira ebeera bulungi nga bayita mu Katikkiro wa Buganda. Role of religious groups and cultural leadership in shaping narratives of order and development will be relied on very much in many of the efforts as we strive to reach as many people as possible and get them to understand us as we understand them in the easiest way possible. The church and the mosques will have a critical role to play in my time as a leader, and I will reach out with clear intentionality, inviting them to join our varied noble causes. Tano Clark Benon Yiga mukwasiza obuyinza mu butongole n'amukwasa n'ebikozesebwa. Bakansala nabo bakubye ebirayiro wakati mu luzungu lw'ebitege. Swear in the name of Almighty God. I, Shafiq Katazi Solomon, Almighty God, Mighty Allah, Solomon, our father, I will give faithful service to the Council and support and upon the Constitution of the Republic of Uganda. So help me, Allah. In the name of I affirm that I will be faithful. Indirectly, reveal balonze by'omuhanji Bosco ku kifo ky'obwa sipiika n'omumyuka we Precious Biryamutima ne balonda n'obukiiko. Waswa Beka Sentonu Kagere, Madina Nalwanga ne Jesse Balagadde be bakusakidde guli eno.